Sigaza je bale kusebo kale kirisha boy wange wendi tata kusanze mu matwale go je nchiringira mugaza ngera unagamba ki amakoyi nameka tukusange munyonyone tukusange eno ku Lwafu wowe osinga okubeera gonna makago ona waka ona waka wali wate unansanga eri munkede atunayo waka yo ghetto sugira munkene aseka to munkede ali nayo waka bewaka kawempe waka bwamu waka shegiri London yasembedde London okyaliko omukulu oliru amuwa okyali ku London oba yavaako oba mwenda mugenda yaso kunzijako probota hizo gamba kati omukasigale era tulina omalayo kuba engoma ensonga mwazitereza olina academy giwatandika yadde ngebadde bit hidden academy eno gyogerako ki academy yo oba ya muntu mulala academy yange era abaana abo baliwo ku lwange buli kimu kyonna nze nkikwasaganya abaana basamba omupiira balungi nnyo era wenna ng'oli eyo ng'olina ttiimu yo ng'erimu egi yaabwe jangu bagezese ekirowoozo kijja ekikola academy omuntu yenna abakola ebirowoozo y'abantu abakulu wadde mubanga omuyaayo banga omwana omuto Eddie Kenzo emukwaye byalina academy ddala ey'omupiira nga gwe yo gye twalabye gy'oyina tugambe nti Eddie Kenzo yakuinspirinze okukola academy oba oyina bibyo byobalanga gwe biruubirirwa bingi mu nsi muno tuyitiramu ghetto bintu bingi bye tulaba eyo baana balina ebitone bantu bangi gavumenti egezaako obuuza nti abantu tubayambe tutya abavubuka baleme okukola ki okukola emize gy'okubba kati gyebyo ebyo ebintu ebimu bye balina okukola okukyegera okuteeka abavubuka awamu ne babako kye bakola so ng'eyo academy tulondamu abaana balina ebitone abazinyi abasambi b'omupiira abantu abayimbi kyegera so babeera wamu we tubakulizaawo n'ebitone byabwe ne bafuna nezibasale ku lw'ekintu kye balina mu mutwe ne baba nga basomera bwereere tusanze abaana bangi nnyo tugambe omuga tulina abaana bameka bolabirira abaana 50 obaliisa otya ebyendya ebyokusula anti kyenkugamba nti ekyo tekiveeyo mu ghetto kasitoba nga ate kati gwe bakulabirako ng'ekyokulabirako naawe osa olabirira ku banno oba n'obaako kyobakolerayo wadde kitonotono naye nga otandise shegera kati byogenda olinya levo era nabo bagenda bakola ki abasinga bava waabwe ne bajja oba abamu basuza busuza abamu nze mbasuza naye kati bonna kati basula wamu kuba kati tulina ennyumba gye twabafunidde bwe babeera nga gwateekamu sente bapangisa waabwe nze mpangisa waleetaze buyambi ki buba obwetaaga buyambi buyinza bba bwangeri ki ddala okulwaninga academy standing obuyambi just kwongera okunywerezaamu tubeere strong kintu ekiruubirira kyaffe kituukirire oba kyetwagala kituukirire academy tekosa kaliya kuba nti amaanyi goteeka mu music ng'ogenda gagabanya akaate ku academy olabirire abaana academy ate kati yo okikola bukozi n'omutima gumu kituuka kati nga kyekola kyokka olina n'abakuyambako ku kintu kyewatandika Uncle Kim Hanko kyali naye ku saidi eyo siri naye wavudde management nagivaamu mabega ka management contract gye mwakola yali yabbanga ki okubanga emyaka 2 naye nzinasalawo teginaba kuggwayo kikirizibwa okuba nti yakusayininga oli mu myezi ndowooza nga 35 n'ovaayo mu management kikirizibwa mu contract kyalimu okkirizibwa kubanga olwedde oba tolinamu oba looya yaliwo oba balooya baffe oba baaliwo ng'ekyo ekintu kibeerawo oshegera ate gwe mu contract mulimu nti bw'obeeramu n'okwemulugunya oliwadde mekola ki kugisazaamu so si kyateeka kati weemulugunya eri Kim sitemulugunya ebikolwa bye kasita mbiraba nga tebigenda kwatagana nze ndi ghetto youth sigenda kwemulugunya sigenda genda ku poliisi oshegera ngenda genda mu maaso nga nkola byange so esawa eno weetwala kati wavudde management ya Kim nagivaamu mabega kola kuba gwe wadde tomanyi kati weetwala nga Figaza tournament y'abasajja bakulu naye ffe twasalawo ne tuleeta abaana bato kuba tubazimba twagala bafuna exposure ku basajja abakulu bano abasupa mukuba mulimu abasupa aba big league twagala basambeko nabo baleme beegomba bwegombe agambe nti nasambako ne gundi nasambako n'asani waswa abaana bato bateeka mu bakooti tebamenye baana bato bano afe tetwaze kunoonya wini oba nti twagala bakube nnyo amagoolo just twagala basambe
buli basamba bafuna exposure kasita asibanga omusajja omukulu kwali watuka ku size ye abajja samba bulungi akapiira. Esebo eno tiimu Fiki Gaza akolako ngani? Fiki Gaza ye manager waffe era tumwebaza, twebaza nnyo manager waffe Fiki Gaza totulekerera yadde guno omupiira bagutukubye naye tusaba oguddako inshallah tujja guwangula. Mubadde musamba tiimu tubadde tusamba Mama Teo kuwedde gutya? guwedde 3-1 babakubye 3 batukubye golo 3-1. manager kinamuyisa kitya? Manager tekijja musanyusa naye tusuubira mu mupiira ojja n'ebintu bibiri okuwangula n'okuwangula. Kati leero batuwangudde, next time naffe tujja wangula. Fiki Gaza biki byakolera tiimu eno? Fiki Gaza atukolera ebintu bingi kugeza nga mu kwambala, mu kulya, mu kutulabirira, mu buli kimu. Akajozi yakagula? Yesebo bagamba abantu yatugulira omujozi nga ogulaba era tumwebaza nnyo, tusaba twongeremu tugende okujjano nga ffe tusinga okuba smart. naye yagusambako? Fiki Gaza yagusambako naye ndowooza yali akuba bbaaka. Mipiira ebiri g'alina goolo emu, mipiira bibiri era alina mu goolo emu. Ono akola ngani ku tiimu? Ono ye kaputeni wa tiimu. Amanya gange mpitibwa Kikomeko Siraje era nga yenze kaputeni wa tiimu eno African Child nga kochi wange bamuyita Makumbi Shakulu. Yesebo osoma kyakumeka? Soma P7. Yesebo olotya kusamba n'abasajja bakulu? Nedda sebo sitya. Nga babakubye goolo? Batukubye goolo ansonga goolo naye okuteeba omuntu kiva ku nsobi ze bamba mukoze mu tiimu naye tofaayo naye naffe tugenda tereeza match eziddako inshallah. Manager Fiki Gaza omwebaza ki? Manager Fiki Gaza mwebaza olw'ebintu ebingi byatukoleddenga okutwambaza, okutuliisa n'okutunywesa. Sente yavugirira? Kiki kyomugamba? Endongo eri etya? Endongo etambula. Endongo eri fiiti. Omanyi kati tuli mu makati gwa mwaka, tetutuuse mu makati gwa mwaka. Era wekiri. Tugutuuseemu. Gwakategedde. Kiki opulaningira abawagizi bosofa kuba kati tulaba. Obudde tupulaninga bintu bingi. Nga ki? Twetaaga okuba kati nga tutegekayo ka show. Okay. Nga k'abantu baffe abatwagala mu lo. Kutegeera. Eyo show tetugenda yitayo bantu abatatwagala. Oba omanyi nga tatwagala sigale waka. Si byakukaka. Kutegeera. Desemba olunaku z'omwezi sinazoogera naye nga baludinde olunaku. Ekitegeeza naawe oli mu nteekateeka yakuwanika sho. Tugenda mu concert. Okategedde. Tubatwale Lugogo. Gwe sirika nze Shalongo Siraji yagikubye nawe osobola ogikuba. Nze nkyateekateeka. Bwakubeerayo abantu bangi bamulo. Bw'otegeeza abantu bw'ogamba abantu bab'omullo kikyotegeeza? Abantegeera abategeera music wange abo abaagala byenjagala abaagala byenkola byempitayo. Waliyo omuntu aliyo ng'ayagala Fiki Gaza ku lo kati byenjagala bajje kolo bandabe ku ssente zaffe ntonotono omutwalo ogwo gumu nga VIP egenda kuba yemeka yakyebi baffe bawansi tumanye enaku yaabwe. VIP yakyebi General Kiwaya awo wennyini Gravity yawanise ne Zex Birangi yawanise ku lunaku lwe lumu okyogerako ki? Nze kyensuubira nti kati manyi kati ebyayindaso byakyukamu babaamu bino shegera so basobola oteeseganya ne wabaawo omu ku bo akola ki akyusamu olunaku notayingirira munno oshegera kuba bonna kati ba youth bageto youth shegera oli tagenda salawo nti obangende bazex obangende oshegera kati basalayo omwazi olonde olunaku oba oluddako oba onalonde luno kiba kikwata. Of the two artists Gravity katugeze Gravity ne Zex ani kyaliwo ku bonna? Zex tano wange tegeza kugenda oyimbirako era wekiri tano. Gravity bwakuyita ne Zex n'akuyita tekatuwuliriza gubawe guti nze ndi eno mu ghetto naye manyi obulumi bwaki kati mbalina okugenda nembeerera mu Zex obushegera. So kati Gravity ne bwakubira essimu nanga munana ajangombeereremu tosobola oziyinza omuyitirako ali nga nvayo wa Zex obushegera